Akulira ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority Doris Akol ng'aliwamu n'abamu ku bakozi ssaako ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi Anthony Okello afulumizza ebiraga engeri ekitongole kino gye kyakungaanyizzamu omusolo gwa gavumenti mu mbalira y'omwaka gwa 2014-2015. To expecting economy okuba nti ejja kukula obutundutundu 5.8%. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'omusolo Nakawa, Akol ategeezezza nti ensimbi zino zisinze kuggyibwa mu bintu eby'amagendo bye baba okuva mu basuubuzi abali bekukusa okubiyingiza eggwanga. Tuzze tulaba nti okukukusa ebyamaguzi kusinga kubeera mu spare parts za motorcycle za boda mu hardware, electronics, emmotoka eziwandiisibwa ebweru wa Uganda naye ne zijja mu Uganda ne zirwamu mpozi ne buno obusimu bu mobile phones. Agambye nti gavumenti yabalagira okugikungaanyiza omusolo gwa nsimbi obuwumbi 9 mu obukadde 5 n'ezigwamu wabula nga zino zaayiseemu akawumbi kalamba n'ezigwamu. Tuzze tulaba mu myezi egisembyeyo nti exchange rate egenze yeeyongera okusinga bwe twali tusuubira, shiringi yaffe egenze eruzingamu omuwendo. Okusinziira ku Akol, gavumenti mu mbalire yasomeddwa erina emisolo gye yataddewo omulina egigibwa ku muntu ssekinnoomu bw'aba ng'akola ng'afuna ssente nga kuno kwe kulagirwa abantu okwewandiisa okufuna ttiini kiyite tax identification number olw'ebibala esobola okubalondoola obulungi okugubajjako. Amateeka gaayisibwa gakugira buli omu akola bizinesi oba asasula ssente oba afuna ssente ezisinga mu miliyoni 1. Ne bw'oba ng'ogenda kusubula ebintu bya nusu 10 naye nga weetaaga trading license era weetaaga ttiini. Ye akulira akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi Okello ategeeza nti agamu ku mateeka gafulumiziddwa naddala ku musolo galwawo okuyisibwa nga kino kiva ku baka Paalamenti abamu ababeera bagawakanya. What we are now waiting for is an opportunity for the people of Parliament to be able to present this report on the floor and have it discussed and passed into law. Afua Nakityo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.